Essula ya 11. Awo Zofali Omunaamasi n'addamu n'ayogera nti, olufulube lw'ebigambo terugwana kuluddamu, n'omuntu omwogeziyogezi agwana okumuwa obutuukirivu. Okwenyumiriza kwo kwandisirisizza abantu, era bw'oduula tewaabeewo anaakukwasa ensonyi. Kubanga oyogera nti okuyigiriza kwange kulongoofu, nange ndi mulungi mu maaso go. Naye Katonda singa ayogedde, n'ayasamya emimwa gye eri ggwe, era singa akwolesezza ebyama eby'amagezi, nga ga ngeri nnyingi mu kukola okw'amaanyi. Kale tegeera Katonda ng'akutaatira, so singa obutali butuukirivu bwo bwe bwasaanira. Oyinza okulaba Katonda olw'okunoonya? Oyinza okulaba omuyinza w'ebintu byonna n'omumalayo? Kyenkana eggulu obugulumivu, oyinza kukola ki? Kisinga amagombe okugenda wansi, oyinza kumanya ki? Ekigero kyakwo kisinga ensi obuwanvu, era kisinga ennyanja obugazi. Bw'anaayitamu n'asiba abantu, n'abayita okujja okusalirwa omusango, kale ani ayinza okumuziyiza? Kubanga amanyi abantu abataliiko kye bagasa, era alaba n'obutali butuukirivu newaakubadde nga tabulowooza. Naye omuntu ataliiko ky'agasa talina kutegeera. Weewaawo abantu bazaalibwa ng'omwana w'entulege. Bw'onooteekateekanga obulungi omutima gwo, n'ogololanga emikono gye eri ye, obujeemu obanga buli mu mukono gwo, buteekenga wala, so n'obutali butuukirivu bulemenga okubeera mu weema zo. Kale tolemenga kuyimusa maaso go awatali bbala. Weewaawo onootereeranga, so tootyenga. Kubanga oneerabiranga ennaku ze walaba, onoozijjukiranga ng'amazzi agayiseewo, n'obulamu bwo bunaatangaalanga okusinga ettuntu, newaakubadde nga waliwo ekizikiza bunaabanga ng'obwenkya. Naawe onoobanga mirembe, kubanga essuubi weeriri, weewaawo onoomagamaganga n'owummula mirembe. Era onoogalamiranga, so tewaabenga anaakutiisanga. Weewaawo bangi abanaakwegayiririranga, naye amaaso g'ababi ganaggwangawo, n'obuddukiro bunaababulanga, n'essuubi lyabwe linaabanga kutamukka.